Kyaddaaki essomero lya Boma International Embalala lyegasse ku masomero amalala mu ggwanga wonna okukola ebigezo bya siniya ey'okuna ebitandise olunaku olwaleero. Okusinziira kwakiikirira ekitongole kya UNEB Embalala tulina Omujuni Benon, ebigezo mu munisipaali y'Embalala bitandise bulungi nga kw'otadde n'essomero lya Boma International eryali lirangiriddwa ku Agasatu agali tegagenda kutuula bigezo olw'okuzuula nti gaali gabbira abayizi ebibuuzo. We have started examinations of UCE Senior 4 exams very well. We have issued out the examination papers early enough, and the fears that had been raised about Boma International have been settled. The examination papers came and we have given them out to the head teacher, the mistress, and as I'm talking, the students are sitting for physics practical. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga kyawandiikira abakulira essomero lino nga kyetonda olw'okutegeeza ng'essomero lyabwe bwe lyali lisaziddwamu ekintu kye bagamba nti kyali mu butanwa. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.